Alright, buterevo omulungi ali ku Impact FM radio lwasamanya nkwaniriza wasibeta sebo sibeta njabo nate akawungeza akalungi kansubeba naye muri bulungi nnyo abafunye bizibu tubasaside abafunye birungi tube balizaako nate mukama ne tuli fenna ene program kalumanywera nga bulijjo Omulangira Kalema gegange. Okay, buterevo wetakomye onako lwabadde lunaku lwaggulo twakomye tulaba nate amunange embeera nga bweri omusajja amayiddwa nga William Tyndale gwe tuliko obudde buno tuli mutegeera mwekebejja ddala yakola nkyukakyuka ki mu ggwanga erimayiddwa nga eryayitale mu bwakabaka omayiddwa nga obwa Bungereza mu Ekereziya emayiddwa nga ey'Abakatoliki kyekyali omuganda wange wetwakomye nako lweggulo oyakatweyungako twagomaze okulaba kabaka jukira amayiddwa nga Henry ow'omunaana yali afuga eggwanga erimayiddwa nga erya Bungereza yanyiiga ekyamunyiiza omusajja ono William Tyndale yagenda namuwandikako nagatakkirizibwa nga kabaka okuba nti asizaamu obufumbo bwe yali omugatte empeta n'omukyala amanyiddwa nga Catherine owa Aragon eyalina mwandu wa mutowe ya mukulu we amayiddwa nga Arthur yali amaze okuba nti afa ono n'amuwasa olwamuwasa ono n'abeera atamuwa mwana wa bulenzi n'agamba munne kamukyawe mbeere nga mpasa omuwala munnange Tyndale bino byawandiika wabiwandiika byanyiza kabaka nga bw'okiwulira kubanga jjukira ono kabaka yavaayo nnyini Henry ow'omunaana n'agamba n'okugamba nti nno ye omukazi agenda kuba nti wamukyawa awase gwayagala yali Mrs. Yali in fact mukozi owa mukazi we amulabye anyirira n'agamba n'okuba nti mwagala amayiddwa nga Ani munafu atuliriza ebyaddirira byonna mwabitegedde yanoonya omwana ow'obulenzi omwana n'abula omwana ow'obulenzi wabula laba ne Ani wete naye ate weta akajanja kabaka nalagira ne bamutta bamutta ebyaddala ng'alaba bamutemako na mutwe Ani Boleine kati nno munafu atuliriza ekyaddirira gambye ndolede kabaka yali munyiivu nnyo nnyini ddala kubanga yawandiika n'okuwandiika ebbaluwa n'asaba kabaka munne Emperor Charles owookutaano n'amugamba nti nno bakwate omusajja eyamuwandiseko ebya Swakaba amayiddwa nga William Tyndale agamba nti nno kabaka takkiriza kuba nti awasa takkiriza kuba nti akyawa omukazi we n'awasa omulala gwe yafumbirwa empeta bamukwate bamutwale mu ggwanga lya Bungereza abeere nga mwekolerako munne kabaka Charles bagamba nti no bali batumya endagaano emayiddwa nga Treaty of Cambrai gye nagambye treaty emayiddwa nga Cambrai gye bayita Ladies Peace ezzaawo emirembe naga nti yekituufu twasayininga endagaano tontabaala siri kutabaala naye olina okuba n'obujulizi local evidence ekwatibwako eraga nti omusajja mukwate mujje mu nsi yange mulete mu bwakabaka bwo nga ddala waliwo nate evidence erabikirako ddala era mune ekyalaga nti kisoboka kubanga tiyina bukakafu bwonna obulaga nti n'omusango gwazzizza mu mbeera bw'etyo munnange ekyo kabaka ate yongera kunyiiga era kabaka mu kunyiiga munnanga mpuliriza wuye kye baakola yagamba abasajja be bamukwata ngabo abaali ku sayidi ye abamukkiririzaamu ennyo ennyini ddala n'abagamba nti nno mmwe basajja mmwe mbatumye nsiimye andabira ku mwana oyo amunkwatye n'amuleeta wano tujja mmuwa ekirabo ekinene eyamuteekako ssente yalako omutwe gwa Tyndale ssente baaba nti onawo mukwatira oba mulamu oba mufu muleete mu Bungereza ojja kufa bugagga munaye bwekyo bwe kyali era kigambibwa nti atuma abamu ku abo abaali abamulyamu ennyo nga bw'okiwulira nti bagende bakitegeera nti of course yali mu kifo ekimayiddwa nga Antwerp mu 1535 abeere ng'atuukayo eyo bamukwate bamuzze oba mufu oba mulamu nga bamusse ye kabaka ajja kusasula era kigambibwa yatuma abasajja be okwali Bishop Stokesley ne bagamba nti noono naye kennyini yegatte ku bali ba bishops ab'enjawulo abaali bamwetaaga bere bamutuusaako munnange mu kaseera kennyini ako era basooka okuba nti banoonya makubo ki bakozesaani gwe banaakwata abeere ng'asobola okuba nti agenda aperereze mwana mulenzi ono amuzze mu Bungereza asooka ng'avunaanibwa emisango egy'okuvvoola kabaka n'okumuwandiikako yeeta ebya Swakaba n'okumuswazaswaza nti kabaka yali mwenzi nnyo era obwenzi bwe bwayabuluzaamu Ekereziya Katolika n'atandikawo church emayiddwa nga eya Bungereza Church of England. Baba wulira bino binyuma sometimes obinyumya noga tujja kulekeraawo naye ng'ate byakuyiga muganda wange Tyndale munnaffe
kati nno tugenda mu kulibwamu olukwe. Yali bw'atyo olukwe munafa atuzawuliriza nnyo nnyini ddala. Mu mwaka gwa 1535 abasajja abangereza bali bangi nnyo abeesoolayo ne bagaba balina okuba nti banoonya balye kasente ka kabaka. Banoonya omusajja ono amayiddwa nga William Tindo ebyaddala. Kabaka asiimye, tomanya bonoovaayo bajja kuwa n'ekitiibwa kya ssa. Bano bakulemerwa munnaani okunoonya William Tindo. Wuliriza, ebiragiro byafulumizibwa Kabaka Henry VIII byakulemberwamu omusajja amayiddwa nga Sir Thomas More, Bishop John Stocksley nga bava London. Wamu ne babishopu abalala bali bamukkiririzaamu n'agamba wampa ssebo tugenze kunoonya. Kati baaba kye baakola bana kuba banoonya ba agents ab'enjawulo, ba agents abakungu bagende nga banoonya okwetula Bulaaya yonna, banoonya omuntu ogu omuyeka. Mwabo muganda wange kye bagamba nti nno gwe baasuulako oba nga bawadde ssente abasajja bayitirivu nnyo banoonya omusajja ono William Tindo waali bamutwale. Mwe mwali omusajja amayiddwa nga Henry oba Harry Phillips. Harry Phillips ono munnange ampuliriza, kigambibwa nti nno yali musajja nga Mungereza. Yali ava mu famire engagga ezimu ku ezo babinyonkondo mu ggwanga lya Bungereza. Era nga buli omu mumanyi kitaawe yamayiddwa nga Richard Phillips. Ono kigambibwa nti yali musajja mugagga nnyo era yali member parliament be MP mu Bungereza ng'akiika mu lukiiko olwa kabaka emirundi 3 mirambirira. Mwami wa kabaka era ng'aliko n'emirundi 2 nga sherifu owakabi ennyonyi ddala mu bwakabaka bwa Bungereza. Nga tujje ku ekyo, ono Richard Phillips kigambibwa mbu yali yafuna nnyo n'ebifo ebyali eby'omuwendo eby'obugagga mu ggwanga lino era ng'aliko omu ku abo abaali bakulira omwalo omunene ogumayiddwa nga Pole mu ggwanga lya Bungereza. Yali musajja mugagga binyonkondo, sente alina, mwami mukiise mu lukiiko olukulu olw'obwakabaka bwa Bungereza. Kakati nno yalina omutabani amayiddwa nga Henry Phillips. Ono yali mwana wa kusatu era nga y'omwana asembayo mu famire ye. Kakati mwaka gwa 1533 kigambibwa nti ono Henry Phillips yali bamuregisteringa yagenda neyewandiisa mu university amayiddwa nga Oxford okuba nti asoma degree mu mateeka aga civil. Munnange ng'omusajja baga nti omusajja avudde mu maka amalungi, sente balina, university bamute mu university y'ebbeeyi ennyo nnyini ddala. Kigambibwa nti obudde bwonna bali bamusuubiramu birungi byokka. Omwana w'omugagga aze musomerera ebbeeyi bamusomera birungi byokka. Naye kyali ekyakabi ennyo Phillips ono Henry omwana w'omugagga asembayo baba n'ekyejaabo. Munnange weyatuuka mu university ng'asoma ekyali ekibi ennyo oba ekyebikyo kyeyafuna ate eraga saidi ye enkyamu ennyo nnyini ddala ekyamuleetera okuba nti ate afuna okukyawagana wamu ne kitaawe. Yakola atya? Olwa ssente nnyingi ze balina ewaka era bamuteekamu ssente empitirivu nnyo nnyini ddala, taata we yamuwa abeere ng'asomera mu London. Era kigambibwa omulenzi ono Phillips Henry olwatuuka mu London ekibuga gaggadde ekinene kiti n'akiraba, ssente zonna ze bamuwa n'asooka azikwata n'azitwala mu kuzannya zaala, n'azitwala mu kwagala abakazi, n'akitwala mu kunywesa ab'ekinywi abatamiivu n'asooka bagunywa kusereza kitaawe ez'okusoma zalina okuba nga amweya mu kusoma. Munnange ekyaddirira mu myaka ejaddirira emyaka 3 balinda omwana alete degree mu mateeka abeere nga munnange afunye ekitiibwa mu Bungereza kuba taata we yali wa kitiibwa. Henry Phillips kye baalaba okulinda degree wakati w'amagwa 1536 ne 1537 yawandiika omukuukulu gw'ebbaluwa ng'aguwandiikira ab'ewaka okudda ewaka eri gye yava. Munnange ng'abagamba ng'obwavu bwe bwali bumuyitiriddeko ennyo nnyini ddala. N'abagamba banne munansonyiwa kubanga sereze mwampa okuba nti nsoma nazannya mu zaala ezimu bazinzibako naye ng'ebyaddala yazanyanga zaala ng'anywa n'omwenge ng'azimanya ne bakazi oba abakyala mu kibuga London eky'eggwanga erya Bungereza. Kati munnange kino nno olwakyogera mu bbaluwa kyali kiweebudde kitaawe
gubassamu ekitiibwa nnyo nnyini ddala. Era mu bbaluwa yateekamu n'agamba, taata ekika kyonna famire n'ekika nsaba munzikirize bannange neetonde era mumpeeze ne ku buyambi kubanga obwavu bwali bunzita nga sona kuba nti nkomawo ewaka nga nkyayina ekibi ku mutima gwange. Munnange olwakiwuya kino ewaka ku butaka bamuteekako n'ekitiibwa ekyomuliwo olukwe era rebo omuyeekera owa famire yonna. Era kyebagana okugamba nti bagenda muteekako ne bagavumenti ne agensi ba gavumenti bamunoonye bamuzze ku butaka nga traitor ng'omuliwo enkwe ng'omuyeekera bamusalire omusango kuba yali aweebudde nnyo kitaawe. Kakati munnange nga maze okuba nti yanoona ssente za taata we bw'atyo Philips ono yeetana kyakukola kyonna. Kakati wuliriza ebyaddirira ng'ali mu kuyaggayagga adduka abeere nga obudde bwonna afuna obuddamu wa waagenda kuba bamunoonya bamuzze Mbungereza sina kindi okumutta. Mu kudduka emisinde okufuna obuddamu laba n'agenda mu kitundu ekimanyiddwa nga Antwerp. Bw'agenda mu Antwerp baaba laba mu kutambula mu kuyaggayagga ng'ali stranded yenna mu Antwerp. Laba bwagwa ku musajja omu ku abo abaali babudamizza omusajja waffe gwe tuli mu kunnyonnyolako kati gwe tuli mu kwogerako amanyiddwa nga William Tyndale. Muganda wange ebyadde obimanyi omusajja ono ng'ali stranded ayeekweka agamba sijja kuba nga nsobola kuba nga nzirayo nze mwavu nze gwe banoonya nze gwe bagamba tibanga nkwata n'agakambere nga munange nkola ki nange neekweka eno mu Antwerp. Ekyaddi okimanyi nga mwana muto muvubuka muto asomye wavudde mu university ebintu biganye naye ng'ali so influential nga basinga bamumanyi naye ng'atamu nti bamumanyi. Munnange ebyaddala ng'ali mu kyebiyita terrible financial mess okuba nti ebyensimbi yali abikyankalanyiza byonna. Munnange bw'awulira amawulire agafa ewaabwe eri waka n'agamba tino ki ekigenda mu maaso. Kakati n'amawulire ge baamusindikira oba ge yasanga mu Antwerp yagafuna ati no bamunoonya naye si yeko gwanoonya nti banoonya omusajja amayiddwa nga Tyndale nti era n'amukwata n'amuzza ku butaka tajja kubanga afuna kitiibwa kyokka wabula n'ensimbi ajja kuzifunira ddala. Kakati nno mu kaseera kennyini ako kigambibwa nti nno ayinza okuba nti nno omusajja amayiddwa nga John Stokely ayinza okweyita ba agenti ne batuukirira omwana mulenzi ono Tyndale n'amugamba nti okudde ewaka olina kukola ekintu kimu nawe weefuule government agent otwete omusajja oyo maybe ojja kusonyiyibwa. Era omusajja ono omwavu omuzibu bati nga amanyi oluzungu yasoma yava maka magaga neegatta ne ku mugendo ogw'okunoonya bonna ogw'okuyata kwabo abanoonya omusajja amayiddwa nga William Tyndale. Munnange olw'obukyayi bwe ekisooka ddala eri ono John Stokely yali yakyawa abantu be bayita ba reformers nti bana bavudde mu bukatholi mu katuliki nti bakyuse nti bagala bakatuliki olw'ensonga bye bukkiriza tebabikkirizaamu oyo ng'abeewaaniramu agano gaabwe yakatta tobala. Kakati ng'ovudde ku oyo omusajja waliyo Thomas More ono yali a little bit gentle naye nga naye alina obukyayi kwa bonna ava mu katuliki. Kakati n'owulira bano baafuna ono Philip Henry yafuna ebiragiro okuva ku basajja bano naga nti nno bonoba okikoze ekyo kitaawo ajja kuddiramu ng'olese bonoba ogenze gy'oli eyo gye weekwese mu Antwerp twawulira nti William Tyndale gye yeekweka kanaye bonoofuna chance n'omukwata n'omutuleetera kitaawo ajja kusonyiwa eggwanga likusonyiwe n'obwakabaka bukusonyiwe. Era no Philips baaba musajja wattu yalabanga bamugye kaguwa naga nti baba nanoonya obudde okudda ewaka okunsonyiwa wuyo nga yafuna n'ekitiibwa nebanako okuba nti bakola kye bayita omuyiggo ogwa nnamaddala. Kakati abasajja bano munnanga mpuliriza ye kye yakola naga nti nno tewali tabbu mwali luddawa ali mu Antwerp genda era wano yatambula mpola mu kutambula ng'ayaggayagga yagenda ku university emu mu kitundu ekimanyiddwa nga Waterloo n'atuuka eyo n'ejjasalinga mu university ng'omuyizi nga student bamwayo kasente era jjukira nangwa okuba nti abawulira nga bakuyise ku university mu kitundu ekiri awo ekitundu ekimanyiddwa nga Leuven
kakati batuka mu level naawo ne wanta mu university n'agamba gakubana ye afuuka omuyizi nate omupya era omujja n'abulya nti yava mu ggwanga erya Bungereza. Mu ggwanga erya Bungereza yemukwebera kuba nga ayogera n'agamba nti nange obukatuliki bwantama ku sayidi eyo era wano baaba nakuba nga akuba pulaani ze ez'okuba nti munnaffe asisinkana atya omusajja n'amayiddwa nga Lindo. Muganda wange yapangisa wasula nga mayo zalinga 30 okuva ku university nenge ekimupangisizaawo kulaba nti obudde bwonna agwa ku musajja ono. Philips ono yennyini yalanga okubanga munnanga akola omukwano ku basuubuzi be yagaa nti bayinza okuba be baali babudamiza Tyndale abasuubuzi abali Abangereza era baaba pikiga yali mulungi nnyo mu kalimi yali akuba nnyo akalimi nnyo era wano mu kubaperereza yafuna confidence gye bali era mu bonna okujjako omusajja amanyiddwa nga Thomas Ponzi ono kigambwa nti yawa ew'okusula omusajja amanyiddwa nga William Tyndale ye teyamukkizaamu yewe nagaa nti omusajja ono omungezi eyogeza bw'ati kikyanoonya era teyamukkizaamu ye ng'akola omukwano ku basuubuzi bali abali Abangereza. Munnange tekyali kiseera kiwanvu nnyo nga Tyndale ono ebiseera ebisinga omungi naye nga akola ki bano ba merchants oba bagagga abasajja abasuubuzi Abangereza bali batyo muyita nalyako nabo ekyeggulo. Kati mu kaseera ke kamu jjukira omusajja Henry Phillips abakozeko omukwano abasuubuzi. Kati Tyndale lumu ajja okulya ekyeggulo laba bwasanga ne beegwako face to face ne Henry Phillips. Munnange bwe beesanga bwe bati nagasi ono Tyndale gwe banoonya bulijjo jjukira buli omu teyeemanyi n'oyo teyeemanyi bali n'akitegeera mutima gwe olwakitegeera nti agudde ku musajja ensi gwe yeetaaga kabaka gwe yeetaaga aliko n'akasente ke bamuteekako William Tyndale naga nti aya basi omunyago oba kye twalisenga omuyiggo gutuuse guli ku ngalo kati guni mutano bwe guti kati nkoze ntya okwati mmutuusa ku bannaffe bali Abangereza. Muganda ng'empisa olopogo mwetandise kakati musajja watunga tasuubira n'akamu n'akeddagala yakitegeera nti nno ono Tyndale ayagala nnyo era yakyuka n'obitabo byawandiika byonna biraga abantu nti bakyuke bave mu katuliki beenenye balabe ekitangaala. Henry Phillips kye yakola kwe kweta n'ebiboozi ebiraga nti naye reforma munete yagala abakatuliki ne Bungereza yamutama tajjagalira ddala ng'ekimuleeta ki kuba nti afuna emboozi n'omusajja ono amanyiddwa nga William Tyndale. Yatanga okuba munenga yogeza ng'agamba nti bannange asoma mateeka student lawyer era mu kweyogeza bw'atyo Thomas Ponzi yennyini yali yabudamya Tyndale n'amuyitako ewaka n'amugamba nti ntokuvaayo jjojjike wakale tubiryemu ffenna ekyeggulo era munnange n'amusitula ekiro ekyaddako n'amusitula n'amutwala ewaka we. Bw'atuuka ewaka Tyndale yamusangayo. Bw'asangayo Tyndale ne yeegomba ka library akatonotono ke yalina era munnange n'amwebaza emirimu gy'akola nti bagisiima mu Bungereza n'amwebaza n'okuwandiika nti ebiddala ebitabo byawandiika n'okukyusa Bayibuli kyakakyusizza nnyo abantu era boddeyo waka mu Bungereza abantu bonna bali mu kuyaggayagga kati bagala nkyukakyuka. Omusajja ono Henry Phillips yasulawo ekiro ekyo wabula Thomas Ponzi ono nongode yamuleeta naye yali teyamukkiririzaamu nnyo naye Tyndale bwe yamwishoninga n'agamba nti nno bwe yamubuulira nti avudde mu Bungereza ate naye tayagala nnyo yaga nnyo naye enkyukakyuka ey'obukatuliki bambi n'amwesiga musajja wattu era n'ateeka wali ebbali eby'okumubuusabuusa era mu byonna kino Tyndale kye yakola ku ekyo ekiro ekyokkiriza musajja ono Henry Phillips y'ensobi mu bigambo bye yagamba gy'atasobola kuba nti ensobi gye yasembayo okuba nti akola mu bulamu bwe bwonna. It's the greatest mistake gye yali akoze mu bulamu bwe bwonna okukkiriza oba okukkiriza musajja ono amanyiddwa nga Henry Phillips. Muganda nga mpuliriza ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja. Lwaki abyogera bino? Phillips yamanya nti okwagala okuwininga oba okuwangula omukwano gwa Ponzi
ennaku ezaddako entonotono yakwata n'abeera nga munnanga akyala bw'atyo nga tagwa ku kyala bw'agendako eri mu basajja bali abasuubuzi Abangereza n'avaako n'ajjako mu Antwerp n'agamba obudde bwonna era n'agamba nti yo ali readily available okuddayo ebibuuzo byonna banaamubuuza kubanga ali mu kuba nti naye bazimba ekintu mu ggwanga erya Bungereza okulaba sina kindi okuba nti ebyaddala obukatuliki bugobebwa ddala oba bukyusibwa ddala mu ggwanga erya Bungereza. Wano baayogera ku bulamu bwa Kabaka wamu n'embeera ze okwagala abakazi abangi. Wano Ponzi ne nayogera nako kubanga yettotola munnange mpola bwe ttotola naga nti ayako omusajja ali ku saidi yaffe. Naye Ponzi ono yakizula oluvannyuma nti nno omusajja ono amaddwa nga Henry Phillips engeri gy'ayogeramu bw'abanga si musajja mulungi nnyo kirabika yaguliddwa ng'alinga ayagala alinga amusimaasima buli kimu amugyamu information ekwata kuliya mutindo n'agamba n'amusubira n'amusuubiza omuwa kasente nti yewe gyamusindika kasente kubanga ewaabwe bagagga. Bambi musajja watu ono kyatamanya nti bino nene yalinga bikola kyali too late ng'omusajja gwagamba buli kimu yategedde buli kimu ekikwata kuliya mutindo ategedde waali ategedde byalya ategedde anyamukwese nga banname budde bugenze ebyaddala. Ennaku ezaasigala katono nnyo agenda okujja bw'ati otunatonde ati bali nga William Phillips atambudde agumazeemu atambudde agenze. Kakati kino akitegeera ku mikwano gy'emipya n'agamba nti nno omusajja oyo yaani abuuza abasuubuzi naga nti omukwano gwaffe abadde ajja wano mpola ng'akola ki nga atubuuzaako bw'agenda era mugagga omwana muto asoma wali gundi asoma mateeka mu university. Munnange ekyaddirira kigambibwa nti Tyndale musajja mukulu ono nga yitamanyi kigenda mu maaso kumbe bamulyamu olukwe nga tamanyi aye n'abamulyamu olukwe nabo bambi tebamanyi tebamulyamu olukwe. Henry Phillips bwaddayo wayitawo ennaku ntono nnyo ng'ekitone kimanyiddwa nga Antwerp amazima gennyini kijjudde be bayita bambega kijjudde amaaso kijjudde amatu kijjudde n'emimwa. Twogera ku baki? Twogera ku bambega ab'enjawulo. Muganda wange bambega bafuuse bambega kyekyadirira tuli mu Antwerp bambega basudde bye bayita ndowooza emitego egy'enjawulo bagala kwataani William Tyndale bamutwalewa mu ggwanga erya Bungereza bamuwaani Kabaka Henry ow'omunaana amuvunaane musango ki? Yamuwanikako ebya swakaba yamugaana okuukyawa mukazi we awase omuwala omulala yalaba Kabaka mukamuwa. Kyagenda maaso mpola tuli ku byafaayo eby'omusajja amanyiddwa nga William Tyndale gwe munafa atuuliriza bye yakola emirimu yakola gyonna mu Eklezia Katolika bye yakola mu Rome nga munafu yatubuuza muganda nga mpuliriza tugeze kumulamuko tumaze okuleka twese abasajja basajja maze okuba basalako munnange Antwerp Tyndale we yali basudde emitego gyali gy'amaaso amatu emimwa tugamba bambega muganda nga ebyaddirira mu mwezi ogwokuna mu mwaka gwennyini ogwo ulira munaffe ekyaliwo nate ekkooti enkulu Imperial Antony mu Brussels yayise ekiwandiiko kibakuntumye kye bayita warrant for the arrest ey'abakulembeze basatu mu ggwanga erya Bungereza abaali bavudde nga bayita ba reformers. Kuno yasookera ddala waggulu yali William Tyndale, owokusatu bamwitanga Joy, owokubiri bamwitanga Joy, owokusatu bamwitanga Dr. Barnes. Eno warrant bagisindikira buli bikiisi batuuze bonna era ne bagamba nti abaami abo baali badde beetaagibwa bonna singa babalabyeko. Waliwo olukiiko waliwo akatale akaali kagenda mu maaso trade fair era mu katawuni akaddako akabeera omwezi ogwokuna ogwo. So ne bagamba ekiwandiiko ekyo abasajja bali abasuubuzi ova mu ggwanga erya Bungereza abatuula oba beekweka mu Antwerp batera okujja ne benyigira mu mwoleso ogwo. N'olw'ensonga eyo tusuubira nti nno bano abasajja bonna ba reformers abaga okuba ne bava ku Eklezia Katolika bajja kubeerawo. So ekiwandiiko kifulumizza mu bakwatiraawo. Munnange ekyaddiyo kimanyi Phillips kuno amaze okukola ekiwandiiko kifulumye munnange yavuga mu kaseera ako n'agenda mu kooti eya Brussels zaali mayizo nga 24 zokka okuva we yali mu kitundu ekimanyiddwa nga Leuven. Mu kutuukayo
munnaffe yasanga ambassador mayidwa nga Hackett amaze okuba nti afa yafa mu Oktoba wa 1534 era mu kaseera kennyini ako Henry wamu mpozi nga kabaka wa Bungereza wamu bane Charles ebayite bakyali nnyo mu kwanguwa nnyo kuba nti ate bazzaako ambassador ne abo omulala era mu kaseera kennyini ako kiga nti no Henry yamaze okuba nti substitutinga oba amaze okuba nti akyusa Anne oligo yawasa ku lwa Catherine wamu ne Pope yamaze okuba mulanga bakyusa nga funye omukazi omulala era kigamba ne Bishop wa Rochester wamu amaidwa nga John Fisher wamu mpozi ne Lord Chancellor amaidwa nga Thomas More bano bonna bali bakutte ekkubo nga badda mu Scamford. Papa mu biseera ebyo yaya mukuba nti amadiriza ebbaluwa egenda okubanga ejjamu obwesige abo bonna kye bull to excommunicate gwe bagamba nti nno bano bonna abakkiriza kabaka abeere nga awasa omukazi omulala nga ate tamaze okuba nti baawukana oba tamaze okuba nti afa. Munnanga ekyaddirira papa nga ali mu bbaliriza ebyo kigambwa nti nno kabaka Charles y'omu ku abo yayita kyayogeragazanyana ne kabaka amayiddwa nga Henry ow'omunaana. So mu biseera ebyo Henry Phillips ono yatuuka ku kooti mu kaseera bagambira nti nno amazima gennyini yatalina ambasada so yafuusa ambasada era avayo n'agamba nti nno alina obubaka bwaleese obugenda okuyamba kabaka era yabutwala ewa Anthony wa Emperor aberenga abumuwa munnange. Kakati mbiseera binnyini ebyo wamala bumuwa ate n'asooka avuga akomawo eno mu Antwerp ng'amaze okuloopa amaze n'okwogera kyegera okuba nkibeerawo. Bw'akomawo eno ku butaka yasanga Ponzi musajja wattu atudde awo nga munafunafu. Bw'atuuka yatuuka n'abasajja abalala babiri. William Tyndale yali waka era yali waka ono Phillips eri ashuwalinga ddaba n'abasajja abasuubuzi bonna nga baga nti nno obudde bwonna ajja kuba akomawo abeere nga alaba translator temanyi kikyabala. Kati wayitawo ennaku nga zaali 3 Tyndale yalina olugendo lwagendako mu kitundu bakiyita Balo abeere nga akola business kuba alimu nasajja muna business ez'enjawulo. Kati bwagenda ono Henry Phillips n'agamba William Tyndale nti no what tugende wali offe yegenda okuba nti eberayo tulabe ebiki ebinaabeerayo nkulagana ebintu ebyenjawulo then nkuinviting ojje ku dinner tubenga tulyamu kukola nki fembi munnange ekyaddirira munaffe okimanyi bakkiriza era mu kugenda Henry Phillips n'agamba n'asaba William Tyndale nti owange sente zange ndeka nzisudde money pass yange ekegudde nyamba ompeyoko ennusu pounds nga 2 zokka zinyambeko nja kuzikuddiza enkya ngozze wali mu katale akabonna. Tino tiyali mubi yakwata mu nsawo najjamu pounds 2 n'aziwa mwana mulenzi ono amayiddwa nga Henry Phillips naga yazimudize enkya bageze mu katale era munnaffe n'agenda wamu n'abasajja be babiri beyajja nabo ne balekula ennyumba ne bagenda. Kakati tugenda mu katale ekyali mu katale batuuka William Tyndale butereevu bwajja yasangawo Henry Phillips. Batuukawo ne batunula abantu bali mu kugula ebintu bali mu kusuubula abasuubuzi bazze omusana tegwali nayo obudde buli awo bwa kikomekome. Munnange musajja mukulu Tyndale wagenda okulaba abasajja batategeera abalinga abasirikale aba poliisi abowanvu bati n'atyamukko bw'atyamu n'agamba n'astepinga kemabega ndakemega katini nnyo anga omusajja oba atidde. Phillips omusajja omuwanvu omusajja bagamba owekisa yayimirira ku ludda lwe n'agamba mukano gange otyakyate otidde ki wano. Tyndale munnaffe atuuliriza bwe abasajja bano abofficers n'abamulagana gatwala babo bajja kati abaddako emabega nga movinga. Phillips n'ayimirira emabega we n'addira engalo 2 n'asonga wansi ng'alaga sayini abasajja bano babiri nti ono omusajja gomina okuba ndimukwata Tyndale yennyini era bwamubalaga ne bamulaba n'amusindika mu maaso gaabwe ekyaddirira kumukwata musiba miguwa amazima ge ne bamwetikka. Tyndale William bamwetisse bamusibye emiguwa ng'akabuzi bamututte mu maka g'omusajja looya Anthony omulamuzi. Mu kitundu ekyo kyennyini waliwo lutikko gye bayitanga Viricode yali miles 6 ova mu kibuga Brussels. Tyndale nga musibye emiguwa we bamuteekaawo. Eno kaso yazimbye omwaka gwa 1374 wekigambibwa nti era yali yalekebwa odekyakolebwa mu bintu era nga bagizimba nga bejjukiriza ku kikyaliwo ku Bastille era yazimbibwa
mu bitundu ebyo era nga yali munnaffe nga ngumu yaliko kibayita entindo 3 ng'eriko ebisenge bazimba ebyakabye ennyo nnyini ddala era nga esobola kukola ng'ekkomera era wennyini awo munnaffe mu lutikko awo gye bazimba oba kaso eyo gye bazimba we bateeka kibayita state prison eri abo bonna abazza emisango mu nsi ezaali eza wansi. Wano Tyndale musajja wattu abo bamukasuka mu kiruumu nga kiwunya muganda wange ng'era ebirimu muli ne obeera ebweru eno ng'oyitawo buyisi owuli ebisenge nga biwunya ebisenge nga bitonya amazzi amajama agakulukuta nga n'emmese zitambula bwe ziva wabweru bwe zingira munda. Bannange embeera yali mbi nnyo nnyini ddala. Kali naawo bayita solitary ng'enzikiza ekutte muli era wano Tyndale we yalindira paka obudde nga butambulira ddala. Banne abasuubuzi bakola kyonna kye basobola okulaba nti amazima g'enyi balina kye bakola ne bagamba naye wano kasotuukaawo oba tokyasa okubanga munnange otaasibwa aniresi ng'omukulu yennyini yakugjeeyo era bagezaako kye basobola okumutaasa bati byagaana byonna. Thomas Pozo ono musajja wattu agenda okudda mu Antwerp ebyaddala yagamba nti bannange kikyendaba yatandikayo kennyini yayingira mu ruumu eya Tyndale nga bagikyankalanyiza ebyo babitutte empapula bazitutte zonna era Ponzi yanyiiga nasooka yennyini neyeenenya nasooka ate anenya abasuubuzi nasooka anenya gavana w'ekitundu ekyo ow'ennyumba gye yakuuma ate neyanenya n'obwangu n'anenya okwewaayo kw'omusajja ono Tyndale okuba nti yakkiriza okuba nga atambula ate yamugaana okuba nti atambula. Munnanga ati yakoma okunaniya n'ebyobuyinza bwennyini era kye yakola naga nti ebyobuyinza kye bakoze bamenya amateeka ge bateekawo nti n'abasuubuzi abangereza abaali eno bateesa okuba nti bakwatibwako okuba nti batwalibwa okuba nti basibibwa. Yawandiika n'ebbaluwa munnaffe musajja wattu ono n'agisindikira omu ku abo abakungu be yamanyi bakizibwebwe n'agimusindikira nti omunnanga anaaba alina kyakola bati byonna ebyo okusinziira ku empera amayiddwa nga Charles II munnaffe atuliza kwalinga kufuuyira ndiga mulere olw'ensonga abo bonna abaali bakkiriza mu ngeri eya Lutheran mune baali tebalina kuba nti basonyibwa era Henry ow'omunaana olwakitegeera nti nno olwedde ye yamaze okuba nti ajja n'amaanyi n'obuyinza ku paapa kitegeeza nti no buli kimu yalina okuba nga akikola munnanga atuuliriza. Kakati no wano yagamba newankubadde nga kabaka ono Henry ow'omunaana yali nga ajje obuyinza nga yeefudde naye yagamba nti yali akyali royo eri Catholic Church era nga yagana okulaga abantu nti ye kennyini yayi nga takola ki tavanga mu kye tuyita ekereziya katolika era bino mu kubikakasa yakwata abadaachi 14 abaali tebakkiririza mu Katoliki ne bateeka ku misito ne babookya nga wayisewo ennaku ntini nnyo nga Tyndale amaze okuba nti akwatibwa. Wano omusajja Ponzi musajja wattu yanyiiga naga agenda kukola atya byonna nga biganye. Omusajja ali mu kkomera bamukutte ali mu kkomera gy'ali eyo nga gambye nti nno already bamutadde mu kiyumba kiwunya kirimu emmese kirimu buli kimu bamutadde ali mu kubonaabona aliridde kukola kikati obudde buno. Tyndale William wetwogerako Tyndale ng'ali eyo bambi ewawunya ewavundu ewazibu ennyo nnyini ddala obulamu bwe yatasubira binaaba bwe buti naye of course yali agambye nti nno yetatidde kufa n'akamu n'akeddagala kubanga era ayiseeko mu bulamu bwe buti kubanga yabeerako mu bulamu obwa exile obulamu bw'otalina kubanga toli wuwo so ebisinga obuyeta bitidde n'akamu n'akeddagala omutima gwe gwasigala mugumu nga bw'okiwuya naye ebbanga lyagenda liyitawo muganda wange ampuliriza ekifuba kye omutwe gwe gwalaloka okubanga ebyaddala kulasa okuba munnange akakkana kubanga yakankananga buli kiro n'emisana ng'ali mu kaduukulu nga obunnyogovu buyitiridde era agenda mu maaso n'awandiika n'asaba ku lupapula nako okubanga awandiika ebbaluwa oba akatabo kamayiddwa nga faith alone justifies before God okukkiriza kwokka amazima gwennyini kumala mu maaso ga Mukama Katonda. Omuzira gwagwa nga gumuggweerako embeera yali mbi nnyo nnyini ddala naye n'awandiikanga emisana ekiro n'abeera ng'ali mu kankana yatulanga yekka mu kizikiza obudde obw'ekiro mu kaduukulu ng'alimu yekka amazima gennyini yafangayo nnyo okulaba nti amaliza emirimu gye egy'okuwandiika naye abasinga obungi baba tebyakisoboka. Yagamba nti nno kyabeera kikulu nnyo singa
afunye omukisa ogumaliza bye yawandiika nga kale ali mu kaduukulu. Era wano yasabanga gavana ow'ekkomera omwawandiike, ya pleadinga nga bambi nsaba mpandiike. Era ku ebyo ebbaluwa yasaba okuba nti yawandiika ova mu kkomera yagiwandiika mu Lulatini. Era kati kopi weeri ebbaluwa gye yawandiika a letter from prison. Munnange mu bbaluwa eyo yennyini musajja mukulu ono yalaga nga ye kennyini owasabira abantu abasigadde, naga mu maaso ga Mukama Katonda balina okutegeera nti no Katonda yasinga mu buli kimu. Era yawandiika ng'alaga n'okulaga nti no mu bbaluwa enja wandiise tajja kwemenyamu wadde okukimenyamu n'ekimu n'ekyeddagala, ng'agamba nti kisooka eddala yagamba nti n'okukkiriza kyekisooka mu byonna. Ekyokubiri n'agamba buli muntu yenna alina okukkiriza nti nno mu kusonyiwa ebibi n'okwesonyiwa ebibi amazima gennyini kyekkyokka lyekkubo lyokka erituusa mu butuukirivu. Ekyokusatu n'agamba nti n'abantu bonna balina okukitegeera nti okuva edda n'edda amazima oba ebibi tebirina kuziba mazima gammwe. N'agamba ekyokuna nti nno mulina okikkiriza nti amazima gennyini waliwo kye bayita eddembe eri mu mazima. Ekyokutaano n'agamba tajja kukkiriza n'akamu n'akeddagala mu kye bayita purgatory. Ekyomusanvu n'agamba talikkiriza n'akamu n'akeddagala nti nno waliyo kye bayita nti virgin oba bano bagamba nti nno abajulizi bagamba nti bajja kusabira abantu bano, nti wabula omuntu gwolina okwesabira, si bo balina okuba nti bakusabira nga Eklezia Katolika weegamba. Ekyomusanvu n'agamba era ajja kukikkiriza nti nno abo bonna be yali takkirizaamu kituufu era tanakuba nga bakkirizamu kubanga baali bamenya amateeka ga Katonda. Musajja ono nga amaze okuba bye yawandiika ebimu ku ebyo ebyasembayo. Wano Tyndale yaleetebwa mu masekkati ag'abalamuzi nate omuli ogwasookera ddala babayita ba great doctors mu biseera ebyo ab'ebitiibwa ab'enjawulo, n'ateekebwa mu maaso gaabwe munnange ne basooka batwala ebifo byabwe. Bwe bamala okutuula, Tyndale yali yayambadde munnange eminagiro egy'abafaatha era ne bamufukamiza wansi ku ttaka ng'emikono gye misibe, ne baleeta akambe n'asooka bagisala, ne basalako bino byonna byaliko akabonero akalaga nti nno bamuggyeko kati ekitiibwa kyonna ekyokuba faatha. Baleeta amafuta anointing oil ne bagateeka mu ngalo ze ne bagamuggyako agalaga nti byaddala takyali mu faatha atuukiridde. Wano baleeta omugaati ne vinyo oba wayini munnaffe mu kiseera kyennyini ekyo neddako ne mikono gye era ne babimuggyako mu kaseera kennyini ako. Ekitegeeza ebituwa byonna ebyabafaatha babishopu bayimuggyeko era kati afuuse lemaani munnanga mpuliriza. Era bamuwaani bamugaa tino kati agende bamusalye ekibonerezo ng'omuntu wa bulijjo. Kyaki emwegaanye temumanyi, wabula afuuse omutemu, afuuse atamanyi Katonda. Emisango gyonna gye bagenda okuba bamuwa ate bagifuulenga ki nga atamanyi Katonda. Bamuze mukomera gyamala emyezi 2 emirala. Kati Tyndale emyezi 2 giggwako muganda wange kyekyaddirira. Kakati nno tuli mwezi ogw'Okutoba ogw'Ekumi 1536. William Tyndale ono gwe twogerako bamufulumya wabweru wa kaso wabweru w'ekkomera ne bamuleeta ku geeti eky'emmanga. Enjuba nga gyawo katono ng'amaaso gakyatunula bulungi bw'ati. Yatunula mu open space, abantu nga batudde batunula balinda balabe musajja kyono gwe basibye. Ategaana Yesu, ategaana nti bannange munzikirize okabisha kati mbuzzeemu. Munnange nga beetoolozza enku emisito nga giri mu foomu y'enku miwanvu ng'omusajja omuwanvu ennyo ddala. Bago kuba nti battira abantu awo mu masekkati bataddewo enku nga bazikozeemu ng'omusaalaba nga mpanvuyirivu ziti. Omusajja eyali ow'amaanyi, omusajja nga takyali w'amaanyi, omusajja yatunula bulungi kali tatunula bulungi n'akamu n'akeddagala. Munnange bamuyimiriza mu maaso awo ng'atuna waggulu wati basibyeyo omuguwa, bakubisibyeko empulutulizo, mulimu n'ekituli era naga kyekigenda maaso. Munnange omulamuzi yatuuka ne badokitazi ab'ekiseera ekyo basobola okuba batuuka ne batuula bulungi nnyo, buli omu n'atwalina okuba ng'atuula. Omusibe ne bamuleeta awulire kye bayita final appeal oba judgment. Munaffe atuuliza naye talina kyeyogera. Tyndale yayimirira bw'ati bulambirikufu ng'amaaso ge amazima gennyini galinga gasaasira ate abantu abasigadde bamutunuulira. Mu kasirisa ak'ekitalo abantu nga bali mu kulaba balaba omusibe agenda kuddamu okukola ki.
nga kakkanye fesi ng'emmwaje bambi tesobola kubanga gitamba gimuve n'okumuvinga naye yasitula omumwa n'agamba ebigambo bino bw'ati nti Lord open the King of England's eyes nti Lord open the King of England's eyes nti Mukama bikula amaaso ga kabaka wa Bungereza ego byokka byayogera ebyo munnanga amagulu ge ne bagasitula bulungi ne bagasitula ne bagasiba n'enjegere zennyini nga zeetolodde obulago bwe empulutulizo ne bagiteeka mu kifuba kye mu mumiro gwe munnanga mpuliriza omusajja ono Tindo namugamba nti omusango gumusinze omusango gwa kwegaana eddiini ye gwa kwegaana Katonda mu ddiini ey'Obukatuliki era ne gumusinga bwe gutyo namugamba tugenda kuba nate tukutta omusango gwa kutta bamutuga wamala mutuga n'afa then ne bakaba bamukumako omuliro ne bamwokya ng'abokya omucomo omubiri gwonna ne bagwokya era naggwawo omusajja wattu amayiddwa nga William Tendo omulungi atuwuliriza ezo ennaku z'omwezi zaali 6 omwezi ogw'ekkumi omwaka 1536 William Tendo munnange ne omu ku abo bagamba Tino yeta enkyukakyuka mu Catholic Church yeta kibayita Reformation eyaleeta yimu ku ebyo ebyatandikawo kati that is enzikiriza ez'enjawulo ezekutula ku Catholic Church bw'atyo olunaku olwo munnange ate yakkiya ezira kumwa so ekyo ebyali omusajja yamulyamu olukwe gwe tuyita nga Juda Iscariot oba Juda oba gwe tuyita Henry Phillips akasajja akamulyamu olukwe muganda wange ebyaddala tekana kye kaafuna kubanga baga nti yamala emyaka ejaddakaawo ngadduka ate kabaka Henry ba agents be bali bamunoonya oba balyeko ssente oba koleki mbu yadduka neyekweka eyo mu Roma gyava nagera mu Paris gyaveeyo nti bamusangako bamunengeko eyo nga n'engoye zayambala mbu yulifu zonna era kigamba bamukwata nako nga byengoye ezamukwano gwe yageza okuba nti amuyamba munange okuba nti amuyambako okuba nti abeerawo kigamba nti yakwatako nekkubo naddako mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga London ate ne bamugobayo nadduka paka mu Louvain gye yasooka n'abeera nga byonna gy'abeera eyo awandiika ebbaluwa ng'asaba kuba nti munange asoonyibwa nate era addibwe munange okuba nti addibwamu kigamba yagenda mu ggwanga erya Italy eyo n'afuukako mashinale ng'omulimu gwe gwakutta nga yambala bigatto by'abajama n'agenda n'akola emirimu gy'okutta egy'enjawulo ng'ensi emufundiridde muganda wange era mu nnaku ey'ekitalo okusobola kw'ekitalo emirimu gyasanyuka okuba nti munange ng'akola era nga baamulabako mu kubba okwo n'okutemula baamukwata n'amuteeka mu kkomera n'amugamba nti olina ebintu bibiri eitha okuluzinga amaaso g'obulamu bwo bwonna famire enge mweganye ensi enge mweganye obwakabaka bumweganye nga terina muntu n'omu asobola okuba ng'akolagana naye omuli w'enkoyo omusajja amayiddwa nga Henry Phillips munafu atuuliriza yafa era nga mu kufa kiga naye okufa kwe yafa nga n'emmese endowooza alya nazo obanga we ziba tesize ezimulya bw'atyo munange bwe yafa so embeera munange bw'ekyo bwe yali munafu yatubuuza ekibuuzo ekyo Silverton yatubuuza emirimu munange gyakolebwa that is John Wycliffe mpozi ate ne William Tindo gyeyo munange gyakolebwa that is mu Roma oba kitwalise nga Reformation bise bya Reformation obyali ebyavamu nate eddiini ez'enjawulo ezaava mu Bukatuliki so ebyo munafu ebyali nenga translation gye baakola ebya Bible byagenda maaso mpola naye nga bagamba nti mu myaka okuva nga maze okuba nti afa William Tindo ebyaddala nga maze okuba nti afa ng'ennaku z'omwezi 6 October 1536 ekyaddirira records zaaliwo era records ezibeerawo abantu bategeera ensi yena okuba ng'etambula abantu bategeera nti omuntu alina okuyimya ku kigambo era mu myaka ena gyokka nga maze okuba nti attibwa Bible zakola bakyusa Bible mu lulimi kyeyita translation bakyusa Bible emirundi ena era zaali published ne zifulumizibwa mu ggwanga erya Bungereza era ng'ate akikoze oba akikkiriza ye kabaka yennyini ng'akikkiriza era ku ekyo kyennyini ne kabaka Henry kwe kuvaayo
nena agamba mukoyo Bible era nende bafulumyayo Great Bible nga ye zonna nga ziri best ku mirimu gye bakola eja Tyndale oba omulimu gwa Tyndale gwe yakola munange nate ampuliriza ali ku Impact FM Radio Lwasa Mayinja omungi atuuliriza obudde bulijjo butusalako bokka nenga obanga munange wetaaze that is the recordings in of course ja kubanga omanyiwe okuzijja kati obudde bwonna kale mbasibulidde wano Omulangira Kalema ge gange mubeere bulungi mukama bakuume mweraba.